obwedda kweyanziza kino kizimbe bwe mutabaawo bwe mujja efuuka kanisa kubanga muba mukuŋŋaanidde wano twaniriza abantu abalokole n'abatali tuzimbe Uganda. Tolina kyogenda kukola ng'abantu obaawula, tolina kyogenda kukola ng'abantu obasosola, oba basosolera mu bibiina, oba basosolera mu mawanga, oba basosolera mu ddiini. Kye bayita okusosola tekikkiriza muntu kubaako kyakola. N'eddiini yo yiyo kubanga gwe bagisalawo. Nze bwe ndeeta eyange okugikukakako ndi muyaaye. Abantu bakulu buno tulabyewo abaana basabira eri kitegeeza buli ayingira mu kizimbe kino yeesalirawo. Bye twogera bwe biba birungi abantu bali bikkiriza ne batwegattako. Naye nze okukuvuma n'okuwuliza ng'atagwana kubanga oli wa ddiini gundi buyaaye. Katonda ye wa ddiini ki? Bwe tutandika okwogera amadiini nga gatwawula ye Katonda asoma eriwa. Tovola fenna tuli wano. Fenna kye tuba tubeera wano. N'olwensonga etubaaniriza mujje tubeere fenna tuyige wamu tusome wamu. Ebiwundu abantu babirina bingi nga babijjana mu makanisa. Nze bankola bwe bati. Jangu omala omwezi mulamba ng'ogezesa. Bwe tugamba nti zibiriza amaaso tusabe bwe tozibiriza. Gakanula olaba oba waliwo ayagala okukuyisaawo. Kuba ekibuga bwe kiba kifuuse ky'abagezi naawe olina kuba mugezi. Bw'owulira bagamba nti muzibiriza tusabe kati lindako. Sinnabyetegereza agange kanga zibule. Munkoze bulungi okujja ne kamera zammwe leero. Buli ekigeze maaso mu saavisi okirabye. Sirowooza nti olina w'owuliridde nga baga nti mugyeko amataala. Obanga bagamba nti kakati wuuyo kola bwoti. Bano tebayekwasa ng'omusumba tosoma Bayibuli. Leero temugiwulidde? Tugiwulidde. Tetusomye nnyiri? Ate n'abamu basonyiwe. Toyinza kulamula muntu ng'olabye vidiyo ya dakiika 2. Noga nti kati mutegedde aweddeyo. Era n'ababbi kye baba batubba. Tosobola kulaba kintu olunaku lumu. Noga nti nkitegedde nkimazeeyo. Kati jangu obeere naffe. Bw'omala misa ng'osala ojje tusomeko ffenna. Neeno misa siyo kati ayomba mu munyambeko ekintu kimu temumuvuma. Tetuvuma bantu boka bavume ffe. Naye ffe tweyambe tuleme kubavuma. Bo bavume kati bo basumba ffe batuyite kye baagala. Bo batuufu kati ffe tube bakyamu naye tubaseemu ekitiibwa. Wabakota bagambye musumba kasosembereza abantu abangi ogenda kwokya musumba tebasembereza mwotugobe. Naye nze mbadde paasita emyaka 12 buli ekiyitibwa ekibiina nkirabye. Abantu abangi ng'osumbye emyaka 12 nga tolabanga ku bantu bangi byo byakulima. Oba olina genda kulima. Kati nze nebaza Mukama kubanga mmwe mbalabye. Kinsanyusa ggwe okuva gy'ovudde n'otuula mu kibiina kino okusinga okulaba omupentekooti ava mu kanisa emu okudda mu ndala. Bw'onkolera nnyo nze okufuuka mukwano gwo. Oli yalokoka era ky'oba olaba alumba nze kubanga ye yatereera. Ateredde teyeetaaga musawo. Kati nze ndowooza nti Katonda akyalina by'annyamba. Kati ate naba bwensanga ggwe nga naawe olowooza Mukama akyalina byakuyamba. Kati twesanze nga ffenna Mukama atukolamu omulimu. Nze ndi mulwadde nga naawe bw'oli. Kubuulidde nti nina bye nnwanagana nabyo nga naawe bw'oli. Nabagambye ekisiibo nze 12 ezo sigenda okutuuka nga sibitegeera. Naye naawe si bw'oli. Naawe tekikutawaana. Kati obanga ffenna twetaaga Katonda ekyo kitugatte. Nange bwe tuba ffenna twetaaga Katonda kati ekyo kitugatte. Tewali ali mu kusomesa munne, tuli mu kukulira wamu. Omulembe gwaffe gwetaaga okukulira awamu. Bwe neerowoozesa mbu ndi mu kusomesa olwo mpabye. Bwe ntandika okulaba nga Katonda ye musomesa waffe ffenna tubikule ekigambo kye tukulire wamu nze naawe olwo tujja kutambulira wamu. Naye nze bwe neerabanga omusomesa akutudde waggulu nnimba kubanga nkusomesa ki? Kiki otowulirangako? Ffenna Mukama atuyambe buyambi. Naye mujje muwulire emirembe nga bwe tuli. Mujje jangu otuule. Eyo moto yaffe jangu. Omusumbye saizi. Lwaki tetukole omukono byonna tubyogedde naye mutimbagano okwo buliko abadde babuuza musumba nga wakola omukono musumba ju Kuko tulagala kwebaza we bali kwefaako we bali kuleeta kifaananyi kya musumba nga oli organized oli well put up Stockholm abasumba tebatufaako ku bya bulamu naye tuweze ekifaananyi tulabika musumba awulira bulungi alabika bulungi yeefaako sagenda kubiza abavubuka tetukoma leero tufunye ekyaki y'aba Gen Z ekyaki yaffe omusumba asobola okuwuliziganya amiina je tubeerewo tuwulirize ekigambo
kiyamba kitu yamana bali eyo musumba lira kozi yeyiganga bobo sobodde nga lero tobaddeewo bamutuukirira linayo akawunga engoye ngatto kyonna kyosobodde ojja tuddukirire kozi eno tweyanzizanyo musumba semutoyanziza banange neyanziza musumba tongera kugira kozi yeyiganga batabaddeewo yiganga twagenda Desemba nga bwe ŋŋambye tuddayo mu gwokusatu muleeta ebintu sente si kyekyo omuntu kyasobola okugaba engoye lwaki ozookya n'okwata olugoye n'oluteeka ku muliro engoye zireete wano wennyini wano waba waggule tuteekawo omuntu waba waggule okuva ku mandi paka ku mandi tuteekawo omuweereza akola mu ssomero eri naye neena atuyambako okukoordineetinga kati osobola okuyingira mu geeti y'essomero wali buli kika kyangwe ennamba z'essimu eziri ku akawunti ya tiktok kuba ogaye nti ndi wano ndeeta engoye naye toyokya kintu kyonna bw'okirabanga ekitagasa kubanga olina levo k'otuuse naye waliwo omuntu ng'essuuka twawa abakadde bulangiti eyiganga nga magero muwadde bulangiti so ebintu byonna tubireete tugenda naku z'omwezi nga 25 naye ekirala kyesaagala kwerabira abantu abali ku tiktok abasaba ssente mu mannya gange oyo musumba yogerawo sinza akawunti nziraba basindikira abantu message jangu nkusabire esaala yo gwogirina nze esaala gye nnina gy'oli ntono nnyo yakutandikako nze nkuwantandikwa katonda ebigambo asinga kuwulira byani ibyo esaala ekusumulula gwogirina tebakulimbanga kati abantu bagamba mbu comment your problem olaba akawunti eyo olulimi si lwaffe comment your problem sima send taisi send cd send wekiweebwayo banange ebyo si byaffe bakuwa oluseke mu linnya lye pasita ate naawe olina okugenderera ennamba z'essimu ze bakuwadde zoogera amannya amalala amannya ge tulina ku tiktok account Isaac Romusana ge gali ku YouTube ge gali ku nnamba z'essimu n'ekirala buli asindika ssente wano tumusuubira okutugamba zaaki kuba sikusuubira nti gwolina ssente za kumaasa nti oteekako 5 nogaa nti zibeereyo bubeezi nedda goberera ssente zo sindisa emitwalo 5 zayiganga gulamu akawunga gulamu emmere ez'ekimu tezikola kirala naye tokkiriza muntu kujja mu inbox yo nga account eriko Isaac Romusana n'akugamba ayina orphanage babidde abantu mu orphanage sindika ssente wano kati omuntu najja wano naga nti musumba nakusindikira ssente wandaba naye nga musajja atu ssente z'okukolako singa kibadde kisoboka tulipoti nga akawunti ezo ziveeyo enamba y'essimu musumba eyo oba kati kuliko abali kuno live bangi batugoberera enamba ebadde nsaba otusome eyiyo musumba enamba y'essimu MTN Airtel ze ziri ku TikTok account 078 977 314 078 977 314 ne 075 70 15 nkaga mu billion bogenda wali mu account ya TikTok uje kubuzira zezo zokka musumba kanga tumaliza wali akakutenya abakyala oba bujja mu church nga tolese mukyala nga asibe kaviri waka ate sente abacho zuwayo ku kiweewayo soko si yo mukyala endire waka ye mukyala wo gwe wamuwasa atunulenga obudde we bukerera ekigambo ekyo nakijja mu Bayibuli omwo omusajja bamuyita Paulo yagamba Timoseewo yali mutabani we gwakuza namugamba nti omuntu bwe yegomba obulabirizi yegomba omulimu omulungi namugamba nti ekisooka agenda kwefuga ye ekyokubiri alabirira abo mu nnyumba ye ebintu byetwogera byanyiriri nnyo omusajja yagamba munne nti tojja kubeera muweereza mulungi okugjako ng'olabirira abo mu nnyumba yo yali ategeeza nti obuvunaanyizibwa bwe tebuli mu kkanisa nga tebunaba kubeera mu makaago kati tozimba nnyo wano nga ate tozimbye wuwo maama wo n'atuuka okwagala empeke ey'N2,000 nga tolina ssente zigigula kubanga wawadde Isaac agenda agaba ebintu eyiganga olaba bw'otabalansinze ekintu nti oweyiganga mulabiridde naye ate owanga nkwatako sikozenti tetusobola kubeera bwe tutyo tujjewo imbalance labirira abeewuwo kubanga kikkakatako ani agenda obbalabiriza bw'otabalabirira na buli kintu kyonna kyewagala okuwakanya kisimbire olunyiriri tayagala okuwakanya ekyo ajje tutuule wano muwadde n'olunaku lwa 6 tuteekewo ne kamera asimbe olunyiriri nange nsimbe kweno si byakuleekaano musumba byakumanya tuyanze kubakadde kotuwadde era tusuubira